Federal Prime Minister amanya kitibwa Basalirwa Asuman Member of Parliament w'ebigiri nasabye n'olusereko n'abe bikibi njogereyo ku nsonga bbiri abantu ze babadde tebamanyi okusookera ddala ebbanga lyonna ze mbadde lweya wa Kato Lubwama bweba wawabira Kato Lubwama nti teyasoma n'agenda e Makerere kuba Makerere engeri General President teri kyesimanya Makerere era abaami babiri abanyambe e Makerere eyo Professor Kakumba ne Elisha Obera ne tugenda mu records ze Makerere ne tujjayo obujulizi obulaga nti Kato yakola ki era ne tukwata obujulizi obwo mwami Sereko ono yatusasulanga sente za legal fees kuba Kato bw'amala okumanya nti Nalumansi yanzaala n'atandika okugamba nti mutabani oli mwana wange kati ng'ono yatusasula Kato teyansasulako sente za legal fees Nsereko yatusasulanga n'olwekyo Justice Patema kyayogedde nti esente yaziwangayo nze kamwa koogera n'empapula zennyini twaziteeka mu kooti okuwa obukakafu nti Kato yakola ki yasoma era n'omusango gwasalibwa gwali teguli ku bitabo gwali ku technicality so njagadde confirmation njiwa abantu bakole ki bakitegeere ensonga esembayo Kato yafa nina muto wange bamuyita Abudu ali awo abadde nga Dubai Kato yakwata muto wange oyo Abudu ne batandikawo ekibiina bakiyita Solida Party oyo nga ye Secretary General nga Kato ye President akati Conrad yano nakola constitution eya political party eyo Seka wagambye temubiyingiramu naye kakati zantadde mu dilemma nze gwe balekera obuvunaanyizibwa nkole constitution mpandise ekibiina ngenda kukola atya so that constitution is there Kato yayagala okukola Solida Party ng'ayagala abeereko n'ekibiina ekikye naye bamuyiteko president of the political party ekyo nakyo lyagadde ekyogera abantu bakole ki salamu alaikum bana ebigambo by'okwogera bitono omugenzi Kato ono namwagana ku Martin Road ng'ate nga balina omugenzi Miriam Tabingwa Sam Kagoda n'omugenzi Honorable Moses Kintu twafuuka ba directors ba Black Pearls twakola Uganda Arts Foundation nga we are critics ni Captain Kawesa Bigali Uganda katutendeka einuma wa stage n'okulinga mu scripts n'okurecruiting aba actors ebyaliwo nebaza DPC Kisubi yatuyamba okutoola abaana bano mu ikomera baina bazaana divided family bayakola sente nnyingi ayi teyabalaako awo obusumu bwe bwatandikira bwe baakola ekibiina ekirumuka mu Black Pearls I was their first chief guest mu Kafubuttuko lale ku prisons miss twatambula tuti omugenzi Kato mu banakatemba ab'omu Kampala bonabona neyanzikira ku baba wange lwali wa mukaaga mu ndogera yaife yaferaga naye taata wabatema naye yefisafisa alaba Saturday tugenda kola sente Kato Lubwama yasaza musho yaideeka zogenda ivi kikulinganga twanziika baba namusasula ntya kitono namwe yafiize ndasooka n'okubona Professor Mbowa okungoba nti ono tajja kusoma Luzungu ayenda kusoma music, dance and drama n'agema omufaliso gwange gwe nakozesanga mu North Road nibulangiti nesente yatontolana ekyasembayo maama n'alomo yafa nalina akavaarusha mu workshop nga nnindola dange lusanvu sanduuko eyasooka tiyajjamu maama twakula sanduuko ey'okubiri tiyajjamu maama twayeta kapenta ayiye sanduuko ya Naro
twajja twamuziika enkozi akati Batema wenfanga ne bw'otonziikanga nze omaze okuziika Nalongo kiwe wenajja okuziika baba ate neero oyongedde kati nze buulira kyali nvaako engalo ez'awamu nga twaniriza Right Honorable Prime Minister ate era abadde acting President wa Uganda Right Honorable Nabbanja. Engalo ez'omwanguka. Right Honorable Prime Minister otuukidde mukama wange nga tweyanjula era ng'ali ku musindaalo ye Honorable Justice David Batema awo obubaka bwe ku lwa Kato wano ow'ekitiibwa. Kato yankoba tafangayo kujja kumuziika nkozi yagaba olugendo lwewala oziise kitange oziise mwange mikwano gyange gyonna olowooza tebagenda kunziika gwe ne buutujja Kato tijja kwida nkozi tuyinza kumbonayo aye ndidde ekusiibula ekyo wandikiriza ndidde ekusiibule weebale kusoma banaye Kato yasomera fiizi zange. I was surprised abantu nti Kato teyasoma. Kato yasoma diploma ya music, dance and drama na sente ziva muntu oyo zange. Kato omulamirira. Engalo za Lord Justice of High Court David Batema. My Lord, you can take leave, mukama wange. Thank you very much, my colleague Honorable Sereko. I am called Alero Tom as a Member of Parliament for Westmoor County, that's found in the West Nile. I'm here because I've been associated with Honorable Kato. We are all footballers for the parliamentary team. Not only that, I am a Muko of Kato and our daughter is there called Maureen Moriko. Maureen Sanda, that's our daughter. The mother is called Beatrice Nakalema from Tiabakuza Masaka. That's why I'm here. Thank you very much.